abantu mubeerawo nemugana ne lwaki omuntu ono ayomba baba bamusumbuye nze omuntu wavuma mamange nja kuvuma nange Abitex owuwo nja muvuma mwaba mwe temubalina nange nsobola okukira kumaca nenkola live nenga mama wa Abitex malaya kote kaina mama wako bakapama bupami akasirani yako gwe Abitex nja kufa nawe novuma mamange nti malaya ojja kumbuulira abantu bajja nabbawo obutwa obeere yugambe naye lwaki omuntu ono yampadde obutwa mwabanyiiza abantu ovumya mama woli nti malaya mama yabadde akoze ki mamange yabadde akoze ki Abitex kulwa amagezi oli muntu mukulu weebuza amagezi ate mu nsobi ate mwe weefuulire omutuufu Abitex tokiddangamu let that be the last time weyisa mama wange mukamwa naawe olina nnyo kumanyi gyali nenze sivuma bazadde zinemba nyize ng'omuntu anyiza sivuma bazadde be kwaba tebabiriimu Abitex kula weewe ekitiibwa okuze myaka 7 mingi okubanga obeera mu ntalo z'abaana bato buli kiseera kubanga onoonya okutulwendinga biseera ebimu waliwo views wezitakola ng'olina emyaka kintu kikulu nze Abitex ndi muzzukulu wo okimanyi Abitex ndi muzzukulu wo kwa Abitex olina emyaka 7 ndi muzzukulu wo ne weeyise ng'omuntu omukulu mwagala nnyo tulwending amutulwending mukutulwending omufunyemu ki nga muli banaku baze mutambula basabiriza lero otasabiriza pasita ento osabiriza mugagga gundi mutulwending mufunyemu ki emyaka gibaleseewo muganya okukolera abaana bammwe muli ku nsi mugitaddeko amaanyi okola kuvuma abantu abaana bo baliwa mutulwendi mufunyemu ki ku myaka 5 gye mugenda okuweza omuntu nobanga tolina nawe osula tukira kumacha kuvuma abantu kwogera kuono gwamanyi gwe bayambye gwamanyi yafudde gwamanyi gundi sete yazifunya atya gwamanyi you can't be like that you sign ya butasoma elitism ubera yitweti amanyi ge mutadde ku baana ba abantu abamwe baliwa Abitex abana bo baliwa nokusoma tebasoma balikanyanya enensi gye mulaba ebigambo byoyogera ku mwana wa munno biddira gwe onokera novuma mwana wali enskin kati omwana wali enskin atayogera abakoze ki bobo oyina obutakanya nali enskin vuma ali enskin naye maama we n'omwana wo bovuma waki nze ndaba ali enskin ateekayo omwana we omwana na muto nnyo omwana wali enskin abakoze ki atayogera tima nge butagaliza omuntu bikako ku tima lyo gw'abaana bo baliwa mubeera wano mutulwendinga n'abaana bo batulwendingisa nze tobula nayagala nnyo Frank Gashumba yazimba muwala we Shira nze njagala nnyo Frank Gashumba yawa muwala we Shira Gashumba opportunity era Shira bwe bugagga bwaliko abaana bamwe baliwa mwenna batulwendinga kera ku macha tula jokola otekeko program oleta abaana bo ne muri wano abaana bamwe bali mu byalo tomanyi na basajja bwe wabazaalamu gwakera okubuulirira ababalala muyina ebizibu Abitex muve ku baana b'abantu ebyo nebisirani biddira baana bammwe gwe njagala nnyo mbulire kwaba batulwendinga walabeko graduation y'omwana we njagala nnyo mpeyo graduation y'omwana wa Abitex aba bonna abeepaaka yatulwendi njagala nnyo mpeyo omwana we nga graduates bisirani bye muliko oli kuba abalala obuulirira buulirira abaana bo gwaba bo baliwa Katonda ffenna atuyambye tufunye ku ssente nefunya ku ssente nze Junior kitange yagenda ova mu nsi nga nazimba sisabirwa nina emikwano abaana bo baliwa Abitex nze njagala ondageyo omu ovuma tamale mirundi yasomesa balooya badokita gwaba bo wasomesa yaani mu family zammwe zirina ebizibu kati muddira obusungu bwe muyina ku abaana bamwe baferya ne mbateeka ku balala mwabali ku social media mutulage ku baana bamwe era nayagadde nnyo Kasuku nakwagadde omwana wa Kasuku ali Kabojja bamubwa prefect naguli esomero lyonna soda tomanyi essanyu muzadde lyawulira ngalaba omwana naye byonna ebyo ebikazi ebituvuma abaana baabyo bandiba bafeerija tebamanyikiddwa tulwendingisa ku baana bo bannange
Where are your children? Gwavuma ababalala. Social media data yaweddeko. Tupostingire yomu. Basomerawa. Obudde ne bumumalanga mutuvuma singa mufanno ku baana bammwe. Abaana bammwe baliwa. Mwababulira ababalala. Ngawe bononese. Where are your children? Mutiano ba postinga. Ati wona muteka yonga abasajja balwana. Kubona tumanyi tata omwana mutufu. Iye futwa je mutu yinako. Iye fitina. Olabanze nvuddemu kati ulire nugu. Wetuliwe mwagala mubere. Tukimanyi. Wetutudde we mwagala. We know it. Nawe oyagala ozale ku mwana nganze bamwogereko. Alwala bagagga bajje byoyagala. Ondabamu ekifaananyi ky'omwana wo. Okitegedde ekintu ekyo. So muve mu byatulwendi mukuza abaana bammwe we baba bafeeri omwana muwe future. Kwa busigo bungi mwina n'endwadde ogenda kufuulika abaana bo abantu bonna obavumyevumye banaabira nani. Wali otuddeko olunaku lw'otabeera ku nsi eno naye nga abaana bo balese. Amagezi gazze nkiddemu. Tuulako wansi olwaleero. Nkibagamba nnyo ekintu kino. Otunulire abantu bonna b'ovumye. Ogambe bwenfa abaana bange mbaleka nani. Ekyo bw'onaakiddamu. Nze nagudde ku accident ensi yonna nejja. Ensi yonna nejja. Navudde mu ddwaliro ne miliyoni 40. 40M. Umanyi lwaki? Do you know why? My dad was a good man. Omuntu ne wafanga yali mulungi abaana be babafaako. Nze nalaba abantu mu ddwaliro n'okuwunga n'empunga. Nalaba abagagga. Abatali ba bigambo. Govanga ku bantu kujjukula ono nakwe miliyoni 5 ono banange mundeke. Nze am blessed from day one. Mumpalanyi mukoze buli kimu munjogeredde nina favor. Bano nti Junior ndi mukulu woba oli mukulu gende ewanyoko. Eno TikTok si abakulu. Buli kisito oli mukulu. Nze banange oyo mwana avuma abantu abakulu siri mwana wa nyoko. Let it be the last warning. I don't want jokes. Buli owulira ati oli mukulu gende ewanyoko wano tetugaba sympathy. Onvuma nja kuvuma. Nze bye mumanyira abantu ebyo olugezigezi lwamu. Wano temina gwe mwaleeta ku TikTok nogo. Omanyi muze wanabamu ne mufunako account mutandika okutubulira bye tulina okwogera. Eno TikTok si ya nyoko. Wano ne president yafuga eggwanga linainawo account. Jene mukali eri ku Twitter. Kati gwe kisirani mazi mbwa nagawa. Bugali ala bisi. Toyina wano gogenda kuwa biragiro. Buli awulira nti okoye TikTok kwate kubotambula ogende. Teri yakuyita. Olwo lugezigezi lwammwe butasoma. TikTok bavuma. TikTok bawemula ani abakuyisa otu following. Ani abakuyisa otu following. Tukulumbayo mayumbago. Wano we follow or unfollow. Gwotayagala mu blocking. Wano tetuyina gwe tuyita. Temutumanyira. Mugende ne mumanyira abantu. You are idle busy. Mubuliddwa ebyokola. Muli basajja bakulu. Muganya okwewa ekitiibwa. Ekitiibwa sirinya bakyewa bwewe. If you want respect, give it to yourself. Bwoba yagala ekitiibwa kyewe. Manyi wana abantu bangi nnyo abatali ku mutimbagano. Because bantu bakulu. Obukulu tebakula byoya. Tokera kumacha kubanga omeze ebyoya mabina no kati nkuzi. Obukulu ebantegeera. Bwoba oyagala kumanyira nja kukuvuma. Kwata sirimu wo gwe Abitex odalamu kumanyira. Tokiddamu kupisa mu kamwa gwe. Eddagala lyo Nairobi gye lya sirimu. Tokiddangamu idiot. Ibyo mugenda mumanyira abantu. Ni mutabani wo. Ndyawo. Stop that habit of kamanyirolization people mugenda mumanyira. Nalabye nekiri ekikaze ekitaina magezi kiri ku soloti. Mboye Abitex ovuma wati genda obibuuze nnyoko. Genda obuuze nnyoko lwaki muvuma. Gwe kikazi gwe tumanyira. Byenkola si reporting wo. Akakamanyiroko. Mbwe bakutwala mu court gwe chief justice. Koti za nnyoko. Ebyo mutisa abantu. Mumala ovuma abantu. Nja kutwala mu koti za nnyoko. Gwe wazigulawo. Twemundeetako sirimu wammwe.
Temundetako butasoma bwammwe. Nze nja bawa nja kubavuma temina kye mujja kunkola. Bimanyira abantu bisibikira abantu ebinnyo wali wasulewo wali wano golisa. Mwatati abakulu ati antane ntana ya nyoko ya George kuje bakamu gwe toyina baana abo bayina musayi gwa bulu bote bebaka montana abo be bajjoje bakamu abaana bo temina kijja wamwe biddoko ni bigala agamwa otisa tisani what is ntana hatati abakulu aba ani wanatayina byoya who doesn't have more hair obukulu kwegatta ani ategatta wano mwe tuli bakulu muberemu amagezi bakulu ngana amagezi mwegali tojja kwebuza amagezi wano taliko kutubulira gwakulya kika kyewafe obukulu kitegeeza kwegatta wano we all play sex fenana bali wano kwegatta tekuliko mwana wa nnyoko tekuliko gwe wazaala totumanyira tujja kukuvuma tolina kyogenda kukola ebyo babavuma ne mudduka eggulu nga mwe abasosookereza abantu ne mudduka eggulu batuvuma nze tolina gyogenda kundoopa. You start a war, I'll end it. Ojja kutandika olutalo nja kulumala. Biddawo byebuza amagezi. Oyomba tyano omwana gosinga obukulu emirundi esatu. Mantu kubulwa amagezi. You are older than me 3 times. Bwavu bwe bubaluma. Emyaka gye mwali muyina okukoleramu kati obwavu bubaluma. Museveni takyagaba ssente biri okubyo n'ebisajja ebikulu biri mu YouTube. Notu ya kino kikazibwe kapo mukazibwe kapo era oli kapo ngeri nyalyo mutwe kutia gwembizi nacho kikera kati ku YouTube bwavu bwe bubaluma Misa akisema kula omulabako ku YouTube Misa akisema kula papa Misa tabira ku hoteli ye gundi aluna mu video omulabako ku YouTube Jofule Lutaya omulabako ku YouTube basajja mwe mukuze muri ku YouTube muzunza ngambo mumanyira abantu mbukazibwe kape mondo yadda kugombola wali oyina eri waggo nga nakasolo toyina tayi mondo yadda kugombola bwe kazibwe kapo abantu bewenkanya na b'emyaka bonna bewenkanya na b'emyaka ba Misa bayina ama hoteli goyina mundu yadda kugombola na kalaba kazunza lugezigezi this idiot bili ku YouTube bisajja bikulu bikera mu ngambo n'abaana bato mwesiga butatula mu obutigwe kazibwe kapo ku myaka ja 5 mu 5 joyina singo cyali mu ngambo zunza ngambo ku YouTube butakola you don't want to work abaganda simanye kibaliko teri munyakola akera mu lugambo teri mu western ali mu lugambo ku YouTube bino bisajja biganda gande bikuze bisajja bikulu bimeze byo ya mabina bikera ku YouTube mu ngambo ololololo mbukazibwe kapo ku myaka ja 5 mu 5 abanyankoli bali kufamu zabe bali mukulima mwanyi biwozo obwavu botuluma Museveni atukubye obwavu biriyo ku byasamiride bwasamiriza ne waliwo emyaka egitaba ku YouTube y'abaana bato omuntu bwoweza emyaka ananyuka 40 years 45 years 50 years please call it a day timuyina mirimo mbulira omunyankole n'omu nenula buno omusajja omukulu kazibwe kapo era oli kapo ngeri nyalyo mondo yadda kugombola nakulaba omanyira Mathias walukaga omusinga kigwe walukaga meya wa kibuga goyina ki kazibwe kapo kumande nobera ku YouTube olwokubiri nobera ku YouTube gwe bazukulu bo bakulisa bagamba bati nti jajja kulikayo mu lugambo embwenu gwe kazibwe kapo toddamu kumanyira olabika amateeka ga social media tewagafuna njaga kuwa toddamu kumanyira oli musajja munaku. You don't have a job. That's why you are fighting akazinda alonaf. I'm 27. You are 55. Why don't you give your age respect? Nolaba guno muzimu gwono Abitex omulambo ogutambula a demon stani mwenyini kano ka Abitex yena sirimu akamazeeyo Abitex jaka ekofira gyoyambala oba kyalina enviiri n'emu genda omire eddagala lya Abitex nakutereka kasajja gwe toyagaliza ogwo omutima gw'omubi opa osura kanyanya obyapangisa embizi eno konna sirimu akakutudde kambala pampa emere yonna gye kali ekayita mbuyisi gwe Abitex nja kufa naawe mulambo gwe wagulidde mandwa ketwalika emipiira gwe nakulinda dda wanziba emitwalo gyange 3
wankubira essimu Abitex nga tukyali ba mikwano nenkuwa emitwalo gyange 3 tekagisasula najje sasula kali wano kanvuma akakasirani nakawe emitwalo gyange 3 ka Abitex ne ku birthday yange kaliko embweyo I called that idiot oba nali mpeze myaka emeka emunyonyo Abitex twaliko ku birthday yange emunyonyo we nakola party nga celebrate oba nali mpeze oba myaka 2 ne kawe emitwalo gyange 3 tekagisasula Abitex oyinachi okujja kukola sadaka mu nkuka notta abaana b'abantu okujja kukola sadaka mu nkuka oyinachi nokalya ukasamiza obumwa gwatayambala papa sirimu akukutudde Abitex gendo mire ddagala lyo oyo sirimu akugasemba wena n'omubiri gutuusakala olinga disco light lero oli wakakobe enti oli wa green olinga kamiliyoni lero oli wa bbulu toddamu kumanyira muvubuka we muba mukusenga muganya okwewa ekitiibwa bwe buba obwavu bukyaboogeza oyo Abitex alinga disco light ne bwatuna mu kamera okalaba nga sirimu akasisi muzimu gwe faweka abakazi bosize sirimu bamala naawe olabye ngawe ebiruma nga ovuma abantu nekefuula aka Bobi Wine enkyade kefuula ake NRM Abitex ogwawa okasanga gulu wajje nosale kagenze kusabiriza bwe bamala okawe sente kyade kayingira NUP kasirani gwendeka enchaka NRM lulika DP musambwa gwe kayinenkwe gwe buli omu omuwala na Abitex sente kizo tafunye myaka gye 7 joyagala okufuna which money Abitex haven't you got nkasanga gulu wajje nosale kasitani bakaweze eddagala bakamala okujjayo sente ne kawuddisa abantu bukali mwene yopi eyawa oli munupu eyawa gwa Abitex akalambo kano omuzimu guno you demon I cast in the name of Jesus you demon rest in hell rest peacefully don't ever put my name again give my name respect akokereka jeni kanyalira abantu nobo busigo bwako kambadde pampa omanyi nnyo ndi mwana wa nnyoko jolire embizizo mbera gye tubeera eyo mbamala yaje mbera babasize bemusiga sirimu bwobo tambuze nziku ya Abitex mberayo tuli bakimu ekimu nti tunwera wamu nze temuddangamu okumanyira bwe mba ndwadde it's not a national emergency nti I should be even discussed when I fall sick bwe bana kutwala mukoti twalayo nnyoko mumala okuvuma abantu muwakula entalo wanvumidde ki Abitex wanvumidde ki nabadde nkoze ki I want to know why did you abuse me Onozo Abitex ogedagenda nga webuza amagezi like that onozo Abitex ogedagenda nga webuza amagezi Abitex kula kasajja gwe kula janja basirimu wo eddagala we liba baalisi babazungu gende Nairobi swallow your medicine I'm not part of your problems gwe owalana buli omu bapromota bano bawalana abayimbi obawalana obasize sirimu nango ndiko gwa Abitex gwe kati nojja kumpulira ku luno I think when see this and some people you are taking me for granted nze sirwana ntalo mbera mu bintu byange era mundaba nzija wano nekola programs za netambula nenyenda I don't even remember when nakogera ko kazimu gwe I don't even remember the last time I talked about that demon muyikiriza abantu mumanyira abantu mwefula ab'ekitalo nga namwe musabiriza mboka NUP simanya NUP ngobera mu government ngobba sente bakuwe nkuko osoloze nawe ofunemu zogule eddagala kali wano nako kanyampa gwe Abitex wembanga njogera sirika nkumanyi nnyo kasajja gwe wano ali agala kuloga alien skin no banda we yaze kuwaya mukubanga alien skin yaze ayina abantu gwayagala omutegeke kali kagala kuloga alien tewa banda we yaze alien skin kuwaya gwe kasirani gwe kazimu gwe omuloge nze kenyini nze yakubira alien skin yesimu nemugamba Abitex agala kubala underwear yazo kasajja kabi buli muntu ayina erinnya kamuwalana kabulire kusaddaaka abantu mu nkuuka lwaki buli kivulu Abitex kyotegeka abantu bafiiramu kazimu gwe siraani gwe lwaki layisisi yo tebajja withdrawing ekisiraani kino tojja kunkolerako gwe
nja kuwa full phase ebyo byomanyira abantu gwe nja kusanga nkukube n'empinzi olabika ombulamu gwe kisirani mbu mama we amubuli mama nga mbulire gwe abawala be wasiga sirimu Abitex nga tubakubuuliriranga ati ogamba bambulire sina mpisa gwe abawala bonna bosize sirimu abayimbi nga tulimeetinga nga their parents okubeetondera first make the victims abakazi bozosiga sirimu obeetondere nanga obambulirire atalina mpisa n'asiga abakazi sirimu ani asinga obubi you a demon leka tuze olukooti lwako wena empewo egenda kufuuwa olabika bubi Abitex obudde bw'omala ng'omanyira abantu noonya emmere get nutritious food you look so terrible omubiri gwonna guvaamu n'obuwunga owunya ekiso gwe wantankudde tujja kutingana mbuulira ne wooli siraani gwe Abitex nja kukuba ebyo mumanyira abantu bemwe libambo muli banene oli mwanene mu bayimbi sikunze ebyo mugenda nga mumanyira abantu why did you abuse me mama nga babadde omuvuma ati malaya wamwendako muvuma famire z'abantu ne muvuma abantu ne mumanyira why did you abuse my mother yabadde akoze eki anti mwagala views kanzikuwe wabadde onoonya views nzikuwadde Abitex genda ogule emmere ojjanjabe siriimu gula pampa z'oyambala byakuyita mu buyisi toddamu kummanyiira n'ebyo ebikazikazi bye mubeera nabyo ebyo bifeerya ebyo ebikazikazi ebyo mubeera nabyo bitamanya batata ba mama waabyo olina abaana bana mu basajja bataano tusa kupanga oli mukazi ng'olina abaana bana mu basajja bataano waliwo omukazi anoonya ajja kunfuna ku luno ajja kunfuna ate kuno sala byakwevuma 1-on-1 boxing match enamboli kulu sijja kudda mu byakwevuma ngumi ku ngumi kumusanga wali ngumi ku ngumi oyo sagala byakwevuma naye ngumi ku ngumi yes kati stage genzirako boxing match ayimirire mu left corner nyimirire mu right corner 1-on-1 bino ebyokwevuma kati kyabyagala ngumi ku ngumi wali ennakivubo mukube muwangula amannya yes 1-on-1 kati wenziraawo bino ebyokulekana ate tuwevume ate tuwevume ebyo kati bidde ku bbali njagala kati boxing match omukazi oyo mubakubiri ng'ensi eraba nga ne kamera weziri mukube tonziriranga ngumi ku ngumi wendi kati Joni omukadde yakomyewo omwaka guno nali nganye entalo I think I have now grown, you know, I have a lot to do. Kati nzizeeyo mu Joni omukadde abantu balabika mumanyidde nnyo nga nsirise omanya bano Uganda wobeesirika balowooza oli musiru tugamba ti you know what, let me just keep quiet munninyiridde ekimala kati kumaca nze emboozi pulogulamu tesobola kutambula nga Joni yatemunyezeemu buli akola sho alina okunnyigamu nkimanyi nze asinga otunda nze buloga asinga mu Uganda but give me space buli wamu munnyigawo kati nkooyo okunnyiga mu pulogulamu zammwe ngumi ku ngumi njagala kati bikonde ku bikonde tugende nakivuba nyemerere mu left corner mukazi godde mu right corner twekube tulaba avaayo nga talina manyi ati mberako bwe bupulogulamu bwa TV ne mwefuula ab'ekitalo jangu mu boxing match nkukube n'amabeere ngasike eyo kati level wetudda tetukyayagala kati muntu odde wano akumalira ebiseera ngumi ku ngumi ngatto ku ngatto nako ku nako awo kati wenzira the return of the Malibu, the return of Malibu Tole Joni yayafudde kati Malibu Tole nzaaliwo sina mannyo nina Malibu ndi mapengo yes kati ono aliwo pulani di mulekwa yafudde tukitwale nti mu accident yabaddewo pulani di mulekwa yafudde Malibu Tole yaliwo kati not us I don't want jokes awo kati wetuli the return of the Malibu bamwe abadde mumanyi nafudde sidde
nakati mudemu mwogere obudde mbuyina mbasobola wano maani amebogo nze mbasobola ebyo bye mwerimba lima mbatambula newe muba basatu mbatambula agakatona mugulu nze tunyo mix newe mujja basatu mbasobola era timuddeyo ne mwerimba nti akasajja tekatusobola abitekisi simanya mazi simanya biki wololo mwenna mbasobola omuku nebwe mwegatta wono sina gwe sitasobola kuvuma wano sina gwe sitasobola kuvuma ne wobo ine mundu zenkanawa gwe enter my space nze siwa kulantalu bazimpakulako. If you want an insulting match we can proceed. So awenzira so the return of the Malibu sina manyo. It is true. Kati what? Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abanjagala. Those who love me. Those who are there for me. Ngafunya accident mwebale. Uchitegede mwebale nyo. I really appreciate all my fans abali abroad, abali mu America, mbebaza nyo babi. Thank you so much. Mwanda zo kwagala you people. You people abantu banjagala. You know people love me. Lero mbadde ntambula mu kibuga. Everybody is happy to see me. Kati kyekimpalanya ekyo. Ekyo kyekimpalanya Junior. Abantu banjagala. Rich people love me. Favor ya Katonda. It's God's favor. Aba mukoze buli kimu. It's God's favor. Kati ebisago byawonye. Junior ngawonye mangu. Gwe kisirani baba kujjanjabira mu malwaliro gambwa sibizibu byange. Umanya abanaku kwe muri muno. Junior ebisago nga bikaze mangu dwaliro lye nagendamu. Na sente. Goba wofuna ebisago oteekako kisula tebinkwatako. Fana obunaku bwo. Umanya abanaku temutegeera olowooza mbukubanga jjajjaawo yavaamu amanyo mbunange bwendi please. Engalo zino tezenkana. Boda bwe kuba genda mu kiliniki. Biddeya totuwoganira kwata obunaku bwo obutwale mu kiliniki. Munaaberawo nga every time mwagala mutulowozese nti what we are doing is wrong. Is it my problem? Nali mu ddwaliro eritegerekeka. Was it my problem? Mulumu gye banteekamu yalimu air conditioner, TV, fridge ne washing machine. Kati netto olwekyo. Junior, dwaliro lyalimu mama yalimu air conditioner neribamu fridge era dwaliro neribamu TV era Junior yabadde ne washing machine. Is that news? Wabadde oyagala mbere muliwa muba mugenda malwaliro nga mulimu kateni za mochari tebinkwatako. Era uyu omwana yabadde ku byuma wabadde oyagala mbere kuki nabadde mu dwaliro nga nina ekyuma ekikebera omutima nga nina ekikebera high blood pressure nina ekyuma ekikebera amaaso ntemya ntya byonna ebyuma nabadde nabyo. Nze natidde balina ebyuma ebikebera oba oyagala kupama byonna ebyuma nabadde nabyo. Olwo abanaku ne mutandika ebyo byonna ebyuma ne bibeera ku Junior. Wabadde oyagala ebyuma bibeere kwani? Tell me. Wabadde oyagala ebyo ebyuma bibeere ku jjajjaawo era bina kubeera ku nze. Naye abanaku mukisussa. You exaggerate things. Mwene eddwaliro omwana abadde ne ruumu eringa apartment. Yes. Goba bakujjanjabira mu sitoowa tebinkwatako. Nze ruumu gye nabaddemu era abadde executive gye bajjanjabira ba minister. Kati goba we bakujjanjaba nnyo kasula mutoyi jjajjaawo n'omusulako munda please nze nabadde mu ruumu ng'erimu ebitanda n'abajjanjabi balina ebitanda kwe basula. Kati netto olwekyo nja kukeera ku makyanve mu Uganda. Abannayuganda mujja kukaaba ate muneegayirire enzire. Ekisumuluzo ky'emmotoka yange ekiriwa. Bana ekisumuluzo ekyo tukikwate n'obwegendereza kyekyavaako ebizibu olwo kyali kibuze. Ekisumuluzo kiriwa eky'emmotoka. Ekisumuluzo kino bane mukifune wewawe kibeera. Banakumwe ekisumuluzo kyekino.
bino ebisumuluzo bya motoka za Europe bati programminga era nalabye abanaku abagaba naye ekisumuluzo kyekino bannange sibye bino ebyamwe ebigula toyi mayima bademo mwe ekisumuluzo ky'emotoka ya Junior kyabula si bino ebyamwe ebigula toyi kile ekisumuluzo kiva German eno Volkswagen jenvuga VW eno Sirawumu Siwishi si Subaru mumanyi mwe muli bakunnyonnyola entegera ya mwentono bannange ekisumuluzo ekyali kibuze kyekino okiraba this is a remote control key kya computer bwe kibule motoka tevaawo kino sibye ebisumuluzo ebigula toyizamu omanyi kati waliwo avuga lakitizi ovuga wishoga which type of keys bino tebabikolera mu kisenyi please era kiriko logo ya VW ogiraba gwe kebere ekisumuluzo kyolina oba kiriko logo y'emmotoka kiva Germany era nakubye essimu e Germany ne bakimpeereza this key came from Germany kyekino abambadde muloza bwe buno busumuluzo bwa toyo obugulira embwa nanya bana Uganda muri bakujjukiza era Doni Kulisi yakigula Doni Kulisi yakuba essimu e Germany mu company ya VW ne bakebere motoka mu computer ne bakiweereza this is a key era osobola n'okikola bwoti ndoza mu kirabi nanti Junior emotoka yange eri complicated motoka za European kati go wala kitizi tojja bisibanya sienta vitizi bino kati bikususa entegeera abavuga Benz be babitegeera byenjogera avuga Range Rover Benz VW be bategeera byenjogera wala kitizi ojja kudencha buli kisi tovuga gana mamotoka wamagala kitizi vitizi Ipsam Noah waliwo kile kibaloka kyabazisi hali ekyaba buloka gojja kudencha kati njogera n'aba BMW bebategera kyenjogera njogera n'aba Range Rover abavuga VW wano njogera n'abavuga Porsche European cars mwaba basigala owa Primo genda banange polisi mukwata aba boda bagenda kutta abantu owa boda ebitala bisibye biraze rwedi aba boda tebayibira ku bitala bane is too much bogenda malwaliro n'olaba boda kyezikoza abantu wallahi woba tolina nnyo gy'olaga nga toli ku bwangu tolinnya boda at least woba ogirinnye beera n'element bannange ebitta abantu malwaliro si bisago bye baba bafunye naye wokuba omutwe wansi ogenda kufa what is killing people in hospitals bye bisago bye bafunye ku mutwe tolinnya boda nga toyambadde element saasira abaana bo saasira mukyala wo omutwe guno guli delicate abantu abafa mu accident baba tebateekeddwa kufa naye omutwe guno muzibu osobola okufuna ebiwundu eno yonna n'owona naye ekisago ky'okumutwe bannange nze bankola scans zaaliwo bataano bankebera omutwe guno doctors in hospitals are worried about injuries on the head bye bitta abantu so bambi tolinnya boda nga tolina element owa boda waba akuvuga mugamba akuvuga empola bannange mutandika okuwa boda amateeka olaba omusajja akuvuga akuyisa mulole va ku boda omugaita ovuga bwoti kubanga ogenda kufa ekya boda katonda kyakiyamba ate kiwone people abatudde ku boda bolaba wa boda nga akuvuga bubi giveeko gye mulekere tolinda kufuna accident naye boda sibanyi kibalimu abamu batamiivu gotudde butuuzi bavuga nga bavuga ensawo y'amanda today morning nina accident gyesanze ku Northern bypass abadde na mukyala bambi yafudde boda etomedde loole naye ng'owa boda omubuuza kyabadde afa mu butuufu aba boda balinga ababaga nti tebasiba so nze munange nawonye sidda ku boda afadhali nja kutambulawo nze ne bwenda ba boda ebyenda bineetokota bana mwenze nali nfudde bayizawe I nearly lost life kantambulewo omuntu otambula mpola era leero mbadde mu kibuga nga ntambula ndi ku bigere ng'ebya boda bingamba pulani di Malibu tukutwale ne mugana nedda
People learn to walk. Nenze chenalabye ku boda boda siriziddamu. Era kati afadhali ninya lole. Chendabye kati nja kulinnya bulole emabega. Waliwo buno bulolo obutwale omusenyu obudayano keninya. Nenga sizze ku boda. Bane bwensanga lole etwala amanda yonjirinya. Nenze okutula ku boda nze kuchenalabanze. With my naked eyes. Singa banzikadda. Siya kati era muli wano. Haba ne byandi njogeddwako nga nfudde. Olaba mumpala nandi mulamu. Bano lusinga nafa. Ndoza singa ekiri ku mukutu. Okutema omugambo. Yaba dava mu bwenzi. Yaba